gera nsi yonna ekimanyi nalabye nono nada kukitafu namwaliza mu yafa siriimu ku bakazi b'abaana bebyalaka kakafeero mbulira omulwadde wa siriimu kitafu yali mwenzi kwayetiza abakazi bangi mpayo omukazi wo omwalina siriimu kyoma oyamala okulwala teyaddamu beegattako ye yali nfanfeewe kabiyita okulusegere ye nga mulamu bagamba olwadde wa siriimu nawe omufuna sibayoganda basinga ennamu eri mu mbeera mbi dipisa amasente zasasulwa mu mazima amatuufu dipisa asasulwa emitwalo 6 asasulwa emitwalo 6 ngambala wamutire okadde 2 ku mmeeza oladde badde bakyusa mazongedde ku baana basukka abana bulijjo nga bulijjo zikola ettaka eryo baali kulaakulanya olinga kiyinza omuleeterera okugulirira n'alemwa okufiirwa emaali ye okuseevinga obudde buno kwazi wentunula wali wantu obudde buno kazi kwata akomi kamu plus omuntu okuseevinga ebyobugagga bye bikwata akawumbi kisobola tikiremereza Okay, Buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV. Thank you so much wenye kubeera ngolaba aliko Ebron Media aliko mukutu gonna gwoliko ngo ogubira story ino nkwebaza akensuso. Thank you so much. Onaku lwaleero mukwongera okusima story yo mugenzi omugenzi Kafeero. Abantu bangi batubuuliza Focus lwaki mututa oba mwagala tutamya Kafeero. Amawulire galiwo ku ekyo ekiba kigenda maaso mu ggwanga n'okwongera okukisima okukituuka ebuzibu. Onaku lwaleero negatiddwako omwami oba omuvubuka omwana w'omugenzi bamuyita Ssentongo era agenda kubatubuulira history oba gyevudde wewe lwaki tanalabikako mu kamera era aŋŋambye off camera nti yagenda mu DNA. Lwaki teyagenda mu DNA ate nga yengeri yokka gye yali asobola okutegeera waddala kitaawe yamuzaala. Agenda kuwa ensonga ze ez'enjawulo era naawe otegere ku bino ebigenda mu maaso mu ggwanga ebya ddala eby'omugenzi Kafeero. Bangi mubiwulidde bingi ebibalumya omutwe bingi ebitategerekeka naye nkakasa tunava mu interview eno ojja kubaako naayo kyopiikinzeemu naddala ttiimu y'abaana abaasosolwa oba abaaboolebwa DNA n'abaana 4 abaasalwawo DNA. Nze Ade Wilberforce Kirime Muyanja kansabe interview yaffe eno tutandike. Sebo wampa Sebo obulamu bugamba ki? Bulungi mugama wange. Ugamba otya Sebo? Nsaba ekisookera ddala weeyanjulira abantu. Mbalamusizza mmwe alaba emikutu gino amannya n'eddoboozi nze Ssentongo Kafeero Junior. Ssentongo Kafeero Junior. Junior bamuzaala wa? Junior bamuzaala Maganjo. Maganjo. Sebo. Mama wo waali? Mama yafa. Mama yafa. Ssentongo ozaalibwa ddi? Banzaala 99 n'emyaka 27. Myaka 27. Mama wo yakulagako ku Kafeero nga mulamu wamusinkanako mulamu? Nga nkyali mwana mutono nasinkanako ku taata kuba yajjanga ewaka. Yajjanga ewaka e Maganjo. Bino ebya DNA ebibaddewo n'ebikyagenda mu maaso. Waliwo ttiimu esosoddwa oba ttiimu etasosoddwa. Igwe Ssentongo ogwa ku ttiimu ki era lwaki ongambye toyagala kulaga Facebook? Ngwa ku ttiimu esosolwa kozi sigwe gusosola okukola DNA entwatwaza ku kemabegaawo nagenda okulaba nga amakubo egalimu simalamba okufu bulungi nga galimu interest z'abantu abamu. Ekiŋŋaana obudde buno oyinza okuvaayo ku kamera oba okwewala ebintu ebyo. Ndi musajja akolera ekitongole ekimu nga kyamaanyi. Nagamba olw'okuba safety yange n'okusevinga omulimu gwange ebyo kambyesonyiwa bigendamu kuba birimu kamera nnyingi nabiyinza okuteeka omulimu gwange nga tyabaga kuba ekitongole kyenkolera company international world nogambako byesonyiwe nengenza okulaba obulimba bususse mu bintu bino n'okweyagaliza ne interest ez'abantu abamu ebigenda maaso mu mawulire
ogenza okulira nga bikusima bisusse ate nga nze mbadde mbifowinga bulungi ne waliwo side ejigirizibwa. Mama wo yabazaala meka abakafeero? Abakafeero ndi omu. Oli omu? Gwe mukulu oba olinayo bakulu bo bato? Ninayo abakulu bange ninayo nabato bange nesiba kafeero. Wali wawo wakati? Nesiba kafeero. Omugenzi bwe yali afa oba bwe yafa mama wo akimanya bakutwala mu kuziika wagenda okuziika? Era mukuziika twaliyo nokode ni mwana muto. Mama wo yakutwala ne mugenda ne muziika. Babanjulako keeri ab'ekika oba Muzeyina nga wamulabako? N'olume twalwabya. Eteza gwe okkiriza omusika nanganga gwe yabawa? Butereevu. Martin Kafeero. Butereevu. N'olwokuba bano balina ebigendererwa batunda ebintu bya taata ate abamu ababigula ogeza ennyumba eno y'omu balinako ebintu bingi bye bataddeko betazisobola kukkiriza budde buno kuluzinga singa DNA bazongeddeko ku baana basukka abana bulijjo nga bulijjo ezikola. Ettaka eryo baalikulaakulanya olinga kiyinza omuleeterera okugulirira n'alemwa okufiirwa emmaali ye okuseevinga obudde buno kwazi wentunula wali wantu obudde buno kazi okwata akomikamu plus omuntu okuseevinga ebyobugagga bye bikwata akawumbi kisobola tekiremereza kukulira abantu abamu bo olw'ebigendererwa bye. Ebitono lwaki mugamba okugulira nga ate minisita yabagambira odde wano? Ekisooka minisita mbimugjamu mbyokugulira. Essentongo njaga tugende empola. Abantu aba influence nga DNA ey'okubiri mulimu taata wammwe Nende, mulimu Mugerwa Joseph taata wammwe, mulimu Nantongo mama wammwe senga wammwe, mulimu begatibwako minisita Balamu. Era tiimu y'abano abaana abaali basooka okonfamingibwa baali babiri bbali. Bisirikirwa yali bbali. Lwaki mugamba nti waliwo akakwate okuloba ekkobaani erigulira DNA era lupol eddibu livaawa? Olw'ensonga lwaki babiri bbali bakimanyako singa DNA ezivaayo nga zigaseko abaana abalala ne baali badde babiri. Abaana baliddukidde mu kooti ne beekubira enduulu abagula ebintu babigula mu bukyamu. Bebongedde ku baana singa bali baddeyo. Kuba akakundi ak'abantu abana kasanyizaawo ebintu bya kitaffe. Pozi si kitaffe si taata wange. Kasanyizaawo ebintu bya Kafeero. Kuwaffe ebidimu. Tokyamwita taata kati. Jene zaatusuula. Zinakola bbiri. Ezitali nnyo mawulire. Ne minisita saagikola. Pazi namanya ebigenda okuvaayo. Lwaki bakalambira nga tetukola DNA nga batya ebingiddemu mu minisita amazima gagenza okuzuuka ameekusiki. Ssentongo ate era yajjamu minisita akibaddemu. Lwaki era mu kusooka teyakirimu DNA ezasooka naye eno yagiyingiramu abatyawo amazima gasobola okuzuuka. Era minisita bino ebintu then why are you doubting it? Lwaki mugibuusabuusa ng'ate minisita agirimu? Laboratories za government mulimu poliisi. Ndowooza muti ebitongole ebyandibadde byesigibwa wano e Uganda obutabeera nga bafeekinga olwa interest obutono kuba bonna ebitongole birina sente. So presenter okimanyi wano e Uganda everything can possible. Nkuba olwina engenda ate nenkusiba okikiriza tokikkiriza akusinza omugu akubye ogwokutte. Abapoliisi bantu abasawo bantu tukkiriza ganda abasinga ennamu eri mu mbeera mbi. DPS omanyi sente zasasulwa mu mazima amatuufu. DPS asula emitwalo 6 asula emitwalo 6 nga mpala wamutere okadde ebiri ku meeza olwadde badde bakyuseze. So awo ne mubamu ebituli. Minisita tabiriimu kwaye minisita alina ssente ze
tolesenza salamuwa niwe tanafuka minister bala mu banga yatekedde ebivulu akazo kujamba minister alina sente ze tolesenza za mkopazeting nga okukyusa bo results ne bana abali wansi doctor wema doctor asasuwa kadekamu omwezi nebo liyo nabasasulu obutano mukaga ni abebye nebitongole ebinene kale asasuwa kadde butano obaga za sente mmeka bukadde butano butavinga milioni nga nkaga kudda wabu milioni nkaga umusajja kulete bukadde bisato hands down si mwaka mulamba osolo zigana zote ziweze ne wakuletera ekikumi ne wakuletera 5 kati zoba nze result nzidautinga 100% zalimo okubulirira Ssentongo tugende mpola bwenkanya kibe mwagala bwenkanya obadde emwe mwagala ekole bwetya mmwe okufuna obwenkanya mwagala obudde buno Uganda unatetea dineza ka president asoka kufunika mu mazima kisoboka kwagene kumulubale kwa waliwo abaziliya mabega bayitirivu abasuka ku baana okugeza ukiro kumanya waliwo abazili emabega abamu bagula ku byobugagga babigula laisi obudde babiguliramu obudde buno ifo birimu byakulakulana okimanyi muganda wange ettaka wano e Uganda oba mu Buganda oguletako obudde buno milioni 5 noyetawo omwaka gumu abakwa milioni 10 likula ku speed ata gitango yagula wano ku Ntebe Road bona Ssentongo njagala simanyi nina ebivange ebinyumya omutwe oba bye neebuuza muli mutwe nenjagala amanye omukyala gweta Bisikiro mumanyi ate yantama koyo mwikubada bakanaluzaala bazina ensonga tiyazaala yesiye mu family tiyazaalamu ne kati ensonga za family zingina mu luddawo talina mu mwana yali amutugatako yafa ne yesiye mu nsonga ali katimu akakumbi akabbi si mamawo si mamawo mange manje na muzika ne batoba mange bamanyi ne bakulu bamange bamanyi yali badde mange nga mukafere tugende mpola Ssentongo mu bulamu omugezi nga akyali mulamu omukyalo ojjukira ekifaananyi kye kyonna kyonna somewhere nkijjukira era ngumita maama yali muganzi wa kitaffe kyali mfudde maama teyakikola yazaala alina omwana muganda wange naye wate yazaala naye ate akigambibwa mbu be bakyala abaganza balinga ku lusegere lwa taata wammwe n'okumufunisa ssente laavu eziba abasajja omusajja alekawo omukazi w'enzaalo 5 nagenda n'omusoso sangulu watalina mu mwana kyekivunaanya omukyalo ono kwesa mu nsonga za famire mutene ozimukwatirako akola kikyamu okujja okuyambako okuzza talina byayambako mumulire kujja mu mbuto za kitaffe bwe yali amwagala Ssentongo ebintu bigenda kumpewo bigende ensi yonna ekimanyi nalabye noono nada ku kitaffe n'amuwaliza mu yafa siriimu ku bakazi oba abaana bebe yaleka kakafeero mbulirawo omulwadde wa siriimu kitaffe yali mwenzi kwayetiza abakazi bangi mpayo omukazi w'omu alina siriimu kyama yamala okuwala teyaddamu beegattako ye yali nfanfeewe kabiyita okulusegere ye nga mulamu bagamba olwadde wa siriimu nawe omufuna bw'okozesa engeri ez'enjawulo oyinza obutamufuna kyazigamba atukakasa bakozesa kondomu bategera mu kafeero mulwadde ave mu nsonga za kafeero azekera abaana tizinga zimukwatirako ate oyinza obutavaayo okunoonyereza nnyo naye nabaddeko ne dokita I think yesterday but one nya dokita yonna ne bamuyita Tony natugaa kisoboka omuntu okubeera nga okozesa nnyo omwenge muzeeyi w'omujjukira nti yali akozesa omwenge yali mutamiivu okimanyiko nti omuntu okozesa ennyo omwenge excessively gusobola okunafuya sisitiimu yo n'otaddamu kuzaala
Bisiki yamala kafere emyaka emeka. Simanyi nekyemanyi bakwatagana mu gya 9. Kansuubire nze kamale bali kuba nali muto enyo kwa nemala n'emyaka 17. Simanyi. I'm guessing, I'm assuming. Abaffe kafere mwemwe banga yeti yaza kubana walala. Busisi zali zafa magical. Kuleka bali abasooka bana abaddako bonna. Anti system yali emaze okubeera nga bisirikirwa yegattana ku timu enzigi abafere abaze ebibogogo byakafeeru. Muganda Oswazo mumanyi akumanyi amanyi lwaki muvaayo lwaki mumweko okukola ati yakulira timu kuza familia yakafeeru. Akakundi kaabwe kava ku kyokukwatagana bana abana. Was it by coincidence oba njagala kumanya partners ki bakwatagana batya bana abana kuba mama anti omubbi akwalana na mubbi. Twalinga timu tutotunda tuna bintu bya taata tuleko omuliro gwa taata ko bude no wali gambi tutwana bya bugago bude bino tochali bya bugago tutwanira famu twekoledde muka jinzo vugo girabye famu twekoledde abamu tuli bubi abana bamba babira Bungereza babira South Africa nalabyeko nani Eric Katumba yagamba mama ali Bungereza wali omulala yavuddeyo mu Nigeria no mu Egypt ne atambula ku social media okwo. Abana bali obubibi batono abamu tuli bulungi twalaga twane bya bugagga naye fa ekituluma obudde buno tuli tayo musayi gwa mu kati nze nganze nakwetandika nganze nina kuzaala nnyo nenzala abana babatuka mu 10+ nengunja wekike kyange kina kubuvo na buddo. Kafero Junior igwe ne timu eno gye bagamba ebolebwa temulina wonteekateeka Yesu omusayi gwatubodde DNA yatubodde temusobola kukola wonteekateeka mwegamba kati ffe babodde kafika tugaye kanti bakafeero 2 ne mukola nteekateeka ebyekolera ekyammwe ne mubeeranga ne mutambuza obulamu bwammwe nga mmwe ekyo kisobola okukolebwa ne sawa ya leero adi ne uzafulumia z'abaana abana nemukera n'umukolo ekikali mu mwita kafeero bawana bashuwinga mateeka gabakwata kweta kimutali naye ate kati gwe Ssentongo Kafeero ni wali ono mulala gwe bayita Mugerwa wali omulala bayita Martin Kafeero kitegeeza ekika kya Kafeero oba Kafeero ekika ky'enkima kigazi kali mu kitwale tumirayo Kafeero wammwe kali si muyimbi obudde buno nofuwayo omuntu olwa national ID jenina Kafeero Junior Ssentongo jukira mukujuza ndaga muntu tatawo abako mamawo abako bajija babako ndeko Kafeero Paulo ikitange obudde buno musayi gwansudde ebinjogerwa akole mu mateeka ga Uganda si kyali era bisazibwamu academics jisobola okusazibwamu niba passport niba national ID. Paul Kafeero wabasi yakuzaala byonna naddala properties za government passport ni national ID academics zino tasazibwamu zena nyozigera konyo mabega uti zage na ngoba bagitaffe nezibi zibugenda ku bajjajjabo ensibuko josibukamu osogera ne ku internet affaire ngozo kuna passport niba kugamba tambula ng'omuganda wotambula nozenga ne wakuma passport kati nze lunyiriri kirwenvaamu issue yammwe eriki kati osawa zino kiki kye mwagala twali twagala kika butabuulibwa ulira kimaze okugaana nga bwe kibadde what is next era mmwe kati nga mmwe kiki what is the way forward ati zo budde buno nkugamba nze natandise ekika ekyange kozi siri bubi
batandise ekika ekyange byakafeero bitadde kimenyamu. Sina sister singa w'abaana bange, sina anko oba muyite batata abato sibayina. lwaki temugende wannanganga jjajja wammwe oba jjajjawo tebabangako wammwe naye wabanga wano mu Buganda jjajjawo tebangako wammwe ewammwe oba wataatawo naye jjajjawo wabangayazaala oli muzzukulu waba waggwe abantu batambuza propaganda lwayiri batuziika kyanaganga po nga si gye bamuziika anti bafuna obutakkanya mu bulamu. Tujjukire nti oyo yalinga jjajja taata yagenda okufa ng'akamasi mwana we nga bafunyemuko obutakkanya. Kati tugamba abazzukulu tugendeyo olaba kiba kigatta naye kati mu DNA emadde mugirondola eno esembye wadde gweso gye baddeemu naye famire ya Nanganga ate yekibaddemu kitegeeza eri wamu nammwe anti ekibababesezaamu busawo ya leero taatawo nakeera nagamba tuli mwana wange bano abaana oba okuze nabo kkiriza gaana tusobola okugenda kumanya niwawukana nabo babanga baganda bo omwaga nti mbaddemu nabaana abo babanga baganda bo era noba ofudde baba okumakuma abaana bo kuba kalandira mukuze mwenna mubadde mweraba kyoba nende abadde nnyo mu nsonga zino. Bano abasigadde bano abana saazo mbatwalanga ki? Babbi, bakondo, bafere, bakumpanya. Nibyo baali bikoze. Ekyobusika wakimanyako kitya okubeera omusika omutuufu ku Simon Peters ne Martin Cafe anti tata yafuta talaamye ukiriza gana ate na TV egamba nti yali asazeewo omusika waabeere Simon Peter. Ekyo wakimanya omuntu asobola okuteeka propaganda ekintu ekitaliko wino omuntu asobola okuteeka propaganda bw'omugengeza wadde afa n'agamba guli abansikira olwokuba balina interest zaabwe neffe ng'abaana baze ntwala onamu netugamba olw'okusinziira enneeyisa yaffe ngeri esobola otuliidinga era bada tuliidinze bulungi naye entabo yonna ejjudde mu byanfuna Swazi n'akatiimu ke kuteeka nga bivulu ne bafuna mukulu gwe yali taata waffe nagubwa n'abaana banna nze tebyali nnumye naye waliwo baganda bange abali obubi alina okufuna kokolegasi ya taata waabwe kifulaba era entabo yavudde ogenda mu ddiini ezino ogenda balamu nga Swazi n'ekivulu kyategeka eva agamba kuzimba ate zimba mpaka ddi alizimba mpaka ddi ye yala olumukubamuko nafuna abapromota be tomumanye Kafere yali mugenzi mu bantu nebudde ono omugenzi. Okay, nga tuwumba story eno Ssentongo olina mikwano gya taatawo nfanfe gy'omanyi? Sigiina njira online egyeyita kisamanyi oba gyali mikwano gikwanze nali mwana muto omusajja bayita Muzeeyi Kagato mulako online Kizito ani Saalongo yali manager omulaba ku mitimbagano ono w'amalibu omulaba ku mitimbagano physically sina bimmanyi bonna abayita mikwano gya Kafeero omuntu omu gwe mmanyi ate ne mumanyidde mu kitabo kya Muyimbi anansonyiwa kaba mutuuseko omuteeka mu interview eno ne simulumba nisa semakulabika gwe mmanyi ate naye mumanyidde mu kiti kya Buyimbi papaze kuba nti ogenda yonende lwaki temufunayo kale kwayo kale nimugaba research kale tukulembere tufune obwenkanya bwaffe ensonga meeting zaatuwanga obudde n'ebudde nebigaana naye nga yonna kubiva byanfuna kiwali kirala kiyuza famire ya Kafeero tebakulya ekinusu
akagurupu k'abantu abana ku byenfuna kagenda wala si nagezaako bannange kubagamba bannange naffe bano abaana tubalekere ekivulu abatalina nnyo obusobozi tubatandikirawo bizinesi obutonotono ng'ono mukulu wange ne kagurupu ke akuna bisirikirwa nga bwekagenda akagurupu abaga gezaako okitegeke notana okitambuza polisi ekuma olukusa akusinga amanya akubya gwokutte so sawa zino mulimu kuwunuuna ng'empuŋŋina amalungu temulina bubudamu tetulina buvuna buddo so bino byonna nga bitambula minisita biyingidde mu biganyi bamikwano gye bayingidde mu biganyi justice ava ludda wera kyekiyinza okukolebwa gwe nga gwe kyolaba singa wabaawo okwengeri yonna nkola kyeyinza okukolebwa saa zino okuzza oba okuluŋŋamya ebintu bino biterere ebintu bino ngejja bayinamu minisita ziginamu kupira omulamu gutakungula ekyava mu DNA z'abaana bana sifayini naye atuuze abaana bano abasigadde ng'omuntu omukulu oba ttaka eryasigalawo galiika 20+ agatakyawera budde buno baliwo abana nga DNA wezasalawo ekigwe minisita alina obusobozi obuyinfluwinga gavumenti nozibayiika 3 yonna weziri alegulie bano abaana abazimbireko akayumba obudde buno waliwo sisita wange abadde abeera mu nnyumba eyo ye Stella Nantongo obudde buno bwamugwa mu nnyumba era bamugobaganya tena watandikira ate nga gavumenti kigatako okukuma abantu n'ebingeri bana minisitule enamba ekola ku ekyo yaddukira abantu South Africa ne banonna nono agenda fuka momboze mu ggwanga lye si buli omuntu mwana akafere mbali bulungi kwa bulikane dajaja kukubiranga baba muganda wange tufa bali obulungi omuyambe tufa mtu tuyibasajja omanye byekisajja kozi kati mchala wa semanya agenda na kunsonyiwa twangina tuye message modesta ina pani n'okwekolera ekika n'okubona enkola ekika ekyange nganze weekolera omukulu ogwo nekolera omukulu gwange nandi mutegateka gulayo kataka mu kyalo kyonna kyonna nzimba akayumba ngamba baana bange n'abazzukulu abava mu lunyiro lwange wano omusibuka ife basentongo basenga bammwe be bano abaana abazaalibwa mu maama wange nekwali tutugatta taata bagenda okufuka basenga baana bange batata bato ninze ebyakafeero byabulabi nekibadde kinumiriza ngasowaliza okutuuka kuva mawulire nga sizogeddeeko erimu ebirumira producer asooka ombuulira awo tuli kitya tetuyinza kusuka wano omwami bamuyita Ssentongo bw'obadde owulira mu ddoboozi yaganye okujja ofeesi ye olw'ebyawo okwerinda eri obutayagala nnyo kumutataganya ku mirimu gye n'okubeera nga musonga mu lunyu gy'atambulira naye nga bw'osobola omulabako ekifaananyi kyakafeero kivaayo simanyi oba obulevu bwali mu DNA osobola okulaba nga akafeero anti bagamba ekiteeza tekyala naye babagamba baba batega olubbo olubbobbo osobola okutega olubbobbo naye n'ebikola n'obitega obubbobbo siyinza kusukka wano munzikirize tujja kuddingana mu show ezijja mu maaso awo nga tunoonya amazima n'obwenkanya wamu ne bwino
kubikwatagana ku mugenzi Paul Kafeero era nga Focus TV tujja kuletera abantu bangi nnyo kata tufunye akaseera tufuna n'omukyala gwaita Josephine Nabitaka ninja mubatire wano atubuulire kuba ye first born yali muganzi Nyeri Kafeero era story ye naye tugirindiridde tuva ku Focus TV tusigale mu video ezijja maaso. For now, bye bye.